Inside Story Uganda, real source of political updates. A plan ne aspirations ez'okulwanyisa enguzi ye ebyalima abalala ebbanga lyonna alowooza binaakolebwa ku mulundi guno. That we shall delve in. Baluso Parliament gyagenda okulayiriramu wiiki ejja biki ebisuubirwa mu Parliament eyo gyagendamu compared ne betulabye mu Parliament eri mu kufundikira ekisanja kyayo. Wali okubeera nga tuwayaamu and nja kukusaba honorable olamuse kuba tulaba tukuwaniriza ku Sanyuka TV. Bannange nsanyuse nnyo okubalabako. Muli mutya mikwano, mwasuze mutya bannange naddala bannamasaka City. Nga nsanyuse okubalabako obwedde bu message mubumpeereza honorable kuye tuli baakedde bukeezi. Bannamasaka bange ate omanyi okumpa bukufulaya ne mbuba waleeti naye era ne babeerako. N'olwekyo mwebale nnyo mwasuze mutya mikwano. Basajja Kabaka mwali alamula President Museveni akulembera, kale ndowooza awo tulina kugendera awo. Bale nnyo mwebalire ddala okuteekako muwulire ebigambo byaffe. Mbasabira nnyo mubeere nga muba basanyufu, mukole nnyo ate mufune. Abafunye ebizibu nsaba Mukama Katonda abagumye abansaasirire. Abantu baffe bangi mwami kungu abafiiriddwa abantu baabwe. Luli kojja wange taata ndoza abataata omuto agisula ebukote eyo mukakunywa eyo baafiirwa bambi n'empeereza obubaka n'abalala bangi ababadde nga bali mu mbeera ey'obuyinike ebiseera bino. Naye mbasabira Mukama Katonda abagumye. Nze wendi kulwa mu kulayira kutuuse nga Adam bw'ayogedde mbebaza okunsabira banna. Ate n'okumpa akalulu ndayira lwakutaano olusembayo muli ennyukuta mwengwa kwa bagendera ku nnyukuta. Oli ayinza okugamba basinziira ku ki? Lwaki owaffe tebamutadde mu basooka anti ye Nameere. Ate ne bwe baaligaye nti bakozesa erya Mwami Nsubuga era nalyo lirimu N. Kati lwe lunaku lwenja okulayira. Mwami Nsubuga mulungi nnyo alhamdulillah. Ku mikolo egy'enjawulo. Mukama amukuumye bulungi, musajja mulungi nnyo wagonjebwa. Ate ayagala nnyo mukyala we agende mu maaso n'okwenyigira mu kutereeza eggwanga. Perfect. Well, Sanyuka TV kukyaza mulundi gusooka oluvannyuma lw'okuva mu kalulu. Bwekiri. Yoga. Amiina. Kaali katya? Akalulu kaali kazibu nnyo ate ekisinga okukosesa nti ate akamyufu ke kasinga okuba akazibu. Ke kasinga okubeerera ddala akazibu kubanga akamyufu mukagendamu nga gavumenti oba ne bekikwatako bagamba nti kasita bonna bannyumba emu. Oluusi ne weesanga nti ne bw'oba onyigiriziddwa oba ne kazannyibwa mu ngeri etali feeya gy'oli bali bakitwala nti owaaye kasita era n'eyawangudde naye waye n'alimu. Akamyufu kazibu nnyo. Walaba ne baminisita abamu nga bakatidde nga bakadduseemu. Si kukatya naye kuganga bakaze ebbali olw'emitawaana egikabeeramu ng'ate oluusi oyinza obutafuna nnyo kusaasirwa kubanga mwenna muli bannyumba ki kati nze ate gye nasookera era nayo ne bannwana bubi. Okunnwana kuno kwe mwalaba gye byaggweera tekutandise kati ne mu kamyufu baali bajula kunfiirako naye abantu ba bulijjo ne banjiira akalulu. Omuntu eyanneesimbako mu kamyufu ku byalo 150 yafuna 0. 150 villages nga nina emiruka eminene egiri traditionally known nti gyo miruka girina abalonzi bangi nga Bugabira where my opponent yafuna 0, just 0. So abantu bali very clear nti Nameere gwe twagala. Nengenda mukawamu akabondo ke kamu ne kekubana na opposition. President Museveni yatugamba nti opposition ebba akalulu nga buuli awo abamu tukibuusabuusa naye kabba naddala bw'eba eyambiddwako ab'emitima emibi nga balimu NRM ne baddamu ekyo kyemwakunagula kalulu. Ate nno ne kali yadde nawangulira kandisite kwaza agenda owera ssaawa 6 ez'emisana mu kamyufu ate jjukirako ka line by midday nga bantu bonna bakyakyanca Nameere waffe awangudde naye ate bannangirira ssaawa 3 za kiro nga n'amasimu gamaze kuvuga agava mu bakulu nti ate Nameere lwaki temumulangirira. So nze wakikola otya this time round okuba n'abantu nti baali bayaayana to that extent? Buli lw'obeera ng'oyimirira ku mazima, buli lw'obeera ng'osazeewo nti ago kokwata ekkubo lyago guma
tegeera nti waliwo abagenda okulwana ababi bajja kwekolamu obubondo n'ababadde batakolagana olabe nga kati babuuzaganya ababi ababadde batakolagana omubi n'omubi bakolagane ku lulwo yes so nakimanya nenkigumira naye nemmanya nti nina kulwana ate buli lwoba n'abantu ate n'oba ku mazima Mukama yansaasira nti byonna byabaawo naye nga abantu bali nange Masaka emaze ebbanga nkulembera bavuganya n'okukiikirirwa simanyi wakubye otya akajigo wa NRM namala kugura emyaka 5 straight okuva President Museveni lwe yandiployinga nga senior presidential advisor ku Greater Masaka Sava Masaka nge Kampala nzijayo mu byamasomero g'abaana na katonotono kulaba ku mwami Nsubuga n'okuddayo n'enzirayo ku ground abantu abo nembawo obudde neje nagendanga oba kulumbe oba kuziiko oba mukolo nenjogera ku nteekateeka za gavumenti nempulira abangola nga eyo yennyini gye baŋodde enkya gyenkeera nimbabuuza kiki lwaki muli banyiivu eri gavumenti lwaki kino kiri bwekiti ne bwekiti abantu ne bambulira bwe natuukira okwesimbawo ng'ekibiina kyange kyenzigiddemu tebajagitwala ng'ensonga nga bo bamanyi nameeri nali mu kamyufu ng'ate ab'opposition banyiigira ab'NRM abatampagira naye kati kino kibiina kiddala ddala kitova olaba ogwogubiina siguwagira kati laba omuntu ow'amakulu ate gwe bakuba luli nga tukyali mu kuvuganya kwa kamyufu nga balabayo omuntu oba omukulembeze oba yeefudde stakeholder nga tampagira nga bamunyiigira ate ab'opposition naye kati okuba otya nameeri ddala eno gavumenti kale bw'ebanga enaatukulembera naye ate tukulembezeyo ku bantu ab'amakulu oba enaatukulembera kale wadde tetugyagala nga bwe boogera naye engeri gyeriti etukulembera etuyambe etukulembezengayo ku bantu ebeereko n'abantu ab'amakulu kati mukuba mutya omukyala ng'oyo abalanga bagamba wamma jangu eno mu opposition wamma genda eno mu pate eno bweti yeeyina bato banno wamma balooya tebabeera mu pate eyo babeera so you could see nti olwedde baali bambubira nga nkyalina mu kamyufu bakuwe naye banaakulwana wakiri jamu independent naye Mukama nansaasira bambi n'ab'NRM be baali beeraliikiridde nti bajja bakozesa ensobi they stood with me kati ngenda okujja mukawamu nga bugane nti wasamba otya akajja it was caucusing over time nabawa obudde obuli deliberate era bwe nali president yakandiployingayo nga mugamba district zino zonna bwe nzitambula kugamba Masaka City yeeyina ekintu ekiri deep seated ekisungu ekikyawo ku NRM kugamba ne kkala yennyini n'abasuubuzi tebagisuubula eya yero just abatunda engoye oba ebintu tebagisuubula bagamba mbu abantu tebagula bintu bya yero kati nange bwe namubuze nangamba kati gwaliyo kati gwe gwe nateekayo gwe muwabuzi wange gwe batambule naye yeyampaaka akakodyo ti gye basinza okuvuma ate enkya gyokeera bw'ojja n'oyogera NRM ne President Museveni gyokeera ayilaita nagenda n'enkizuula nti gyalinga miwaatwa kwalinga kubuzaabuzibwa na bunafu mu buweereza yes bunafu mu buweereza abantu nga balimbibwa abantu nga bagambibwa tugenda bbawa kino ne kitajja abantu b'e Masaka be bantu be bakwata oli najja ku kyalo n'abagamba ngenda bbawa enkoko n'abasomesa n'atwala n'abawandiikamu beneficiaries list nga mumaze okusoma kati muwandiike wano n'agitwala mu gavumenti nemusasula naye nga tasapulayize nga mpewo nga yawuddisizza bantu ebintu bingi abantu bandaganga obuzibu bwe buva ne bagamba tuweeredde abaana baffe kubanga e Masaka abantu abasinga okusoma bali ku first generation yes abamu osanga n'ow'emyaka gyo nga omwana we oli omutwe kati mu lulyo lwabwe yasoose osoma kati bo bambi education they have come a long way okuba nti etandise okubaayo abantu okusoma kati wabasomesa abaana baabwe ne balaba nga abaana bonna tebalina mirimu wadde egisembayo obutono yadde egisiimula maofiisi ga gavumenti yadde driver yadde nga byonna tebalaba abaana baabwe bwe badeploying baatuuka nga balina ebibuuzo bingi tewali abiddamu naye ate ekirala ekyakoze obukyayi opposition yatuuka nga kanyeebwa nga opposition eri commercial nga opposition ya ddiiru nga opposition y'e Masaka teri nti oli avuganya bituufu kati yatuuka nga ddiiru ng'eyambibwako bamafiya abamu mu NRM nga bamanyi buli lwe bakuumirayo obukyayi obwo crisis management budget yo
y'okutetenkanya Masaka eyongera okugejja ng'oli akimanyi Masaka eno buli lwesigala ng'erina obukyayi ku president ne ku NRM akalulu oluggwa ne tukuma abantu mu muliro ne bapanga ne bakuma bamafiya be NRM n'ab'opposition ne bapanga ne bakuma abantu mu muliro omuliro mu bantu si bonna ab'opposition nti obaali abamu bali innocent nga bo ddala baagala byankyukakyuka naye waliwo akabondo akakolagana n'abe NRM nga kukaaba mafiya nga bejenti kakati nga bamanyi nti omuliro guno bwe gusigala mu bantu eri president tumugamba nti twetaaga obuwumbi 5 okukakkanya iye banayi Masaka abantu badde bazimbira ddala ziikalina mu budiirudiiru obwo mu kugattuuka then bw'obanga olina obuwagizi buno ate bino byempuli ebiri mu kkooti gw'ovuganya naye owa NUP omukyala Nalubowa mukyala Nalubowa namuwangula era amazima agayina mu mutima gwe agamanyi nti namuwangula ekyokubiri kyenzijukira ekyali very historical nti bwe twamaliriza okulonda nga twalonda 16 twalonda 15 ndowooza waffe ne balangirira 17 nga bugenda kuziba naye ng'ekyaleeta ddira eyo yonna kalulu ka Nameere obululu obulala bwonna abantu baali baagasse dda ne babutegeera nti wundi wuuyo ye yawangudde n'akannameere ne bagatta naye abasajja ne beenyoolera ku kalulu kange ne beenyoola nga bwe nkugambye mu kamyufu nti Nameere by midday Masaka yonna yali etegedde nti ssaawa 6 zigenze okuwera nga layini zonna zisimbye ku Nameere kyokka yalangirirwa ssaawa 3 za kiro nga n'essimu zimaze kuvuga kuva mu ofiisi ya CDF deputy CDF ebyange byo eva mubaamu bakiremya olw'ekyo kyendi nti mbeera ku mazima ate mbeera ku mazima mu kitundu ewaludde nga akabondo kateero z'obulimba zaaluka ekintu kyazo ate nga bazifunamu nga kateero ziri ku sayidi zonna mu NRM n'eno kati bagatta omuntu bwe baba batudde mu mulyo ne mu ngabana buli omu yeerabira ebya NUP n'ebya-NRM kakati nawangula naye ne bagaana okunnangirira ne balangiriramu atawangudde mukyala Nalubowa bamafiya bw'oboonenya they hoodwinked you baakulangirira nga towangudde kuba ye kyalemerako nti ate baasooka kulangirira ye kisobokera ddala baakulangirira nga towangudde Are you willing to work with her? Nengenda mu kkooti ne babala akalulu n'owangula. Perfect. Are you willing to work with her okusavinga bannamasaka? Ndi willing okukolagana ne munnamasaka yenna nga si mubbi. Ndi willing okukolagana n'omuntu yenna ne wabayo opposition asingayo kuba opposition. Kasitoba nga toli mubbi. Kasitoba ng'oli straight. Kasitoba ng'ekyokuweereza abantu kyogenderedde. Nze nagenda ne mukyala Nalubowa wa president. Nze namutwala. I didn't know that. Yes, sikyogera mu bubi ate sikyogera kuba okugenda wa president tekyesitta. No, okujjako ng'oli mulimba. Watwala Honorable Nalubowa. Nze namutwala mukyala Nalubowa. After the election? Nga 3 March omwaka guno. Really? Yes, nga ndi MP elect. Nze namutwala. Era akimanyi nti namutwala nakasere wa president. Honorable Nalubowa. Twakola COVID mulago ne tugenda. Honorable Nameere. Do you mean what you're saying? I mean what I'm saying. Twalonda mu January. Mu March. N'okwata gwavuganya naye. Gwe muli naye mu kkooti kati. N'omutwale wa president w'eggwanga. Kola ki? At her request. Yansaba ye n'omwami we bansaba. Nti okusinziira ku circumstances ze yali ayitamu ne debt burdens naki mutwale ewa president. Amubuulire ensonga ze. Ezaamuteeka mu nuupu ezaakola ki alabe bw'ava mu kintu kino in a civil way at her request. Kubanze sit ya court ndi lawyer, it is okay. Nkimanyi ne bwe naamuwangula nga bwe namuwangula at the lower court ne ku high court by the namuwangula kuba yaloopa emisango 3 noonya nti mwegayirire yasaba omutwale wa president nera ne mutwala namusinkana nasooka nensaba president ne twogera naye ku simu nali ne president ne bamugattako then nagakale Nameere ajja kukolagana n'abantu bange ba PPS baani bamawa appointment mujji bulungi nnyo. Wow. Nemutwala era bwe twali tetonnayingira waasookayo Honorable Nyamutolo ne Eddie Kenzo
baali balina nabo appointment ne muzeeyi be baasookamu ne tuyingira mba nfuluma actually ne waddayo Honorable Ssekku Mukama yanyamba nti kwolwa abantu bangi abamanyikiddwa baaliyo okulaba muzeeyi. Wow. Sisobola kulimbira Honorable Nyamutolo ne nimbira Honorable Ssekku ne nimbira Honorable Namyalo ate tukwa tuyingira Honorable Ssekku nga gyali afuluma ate ffe meeting yaffe bwe yaggwa nga ate wayingirayo Honorable Namyalo ng'aleesa abantu ba insurance ba investor baayo. So I cannot start lying. I cannot start saying nti omuntu yagende wa president ng'ate nnimba nze president andeze bw'ati okuva mu university wabangawo Nkoba za Mbogo ne wabaawo UID ne wabaawo ne kye twayita nga NRM University chapter nga nze mwendi tukolaganye ne president okuva nga tuli bakigatto baana be baki bamobiliza be waliwo kino nga tulumba waliwo kino nga tugende mu president yabimuwa. So bwe twatuukayo ekimu ku byanneewuunyisa nze nali mmanyi mbutuufu waliwo ebintu ebimu nange ebyanteekinga by surprise. Nze nali mmanyi ngeze mu meeting n'omuntu eyakwata kaadi ya NOP era agenda tuchallenginga nze ne president atugambe nti ffe tuli mu NOP kubanga kino na kino tekigenda bulungi kino na kino muyina okikyusa oba kale Nameere nga bwagamba nti baali baamubba kakati ye yawangula ekyo nkikkiriza naye bino na bino as a must muteekeddwa okubituusa nali mmanyi nti tugenda mu challenging. I overrated the engagement. Nagenda otuuka nga nakyala agamba nti muzeeyi nti ye weenaalimu mukyala lwondagaze ndi weenaalimu era NRM ngikoledde nosinga ono omwana omuwala lino bujja naye just mu NUP nagendayo kufuna kaadi nsobole okuwangula ko pulezidenti muzeeyi yasirika bw'obanga onoonya omuntu ku nsi kuno awuliriza ng'onoonya gw'onaawa Nobel Peace Prize for listening noonya Museveni ne bwe mwogera abantu 100 asobola obawuliriza olunaku lwonna nga tanyezeeyo ekigambo kyemmwe ne mwogera era yasirika omukazi n'ayogera nga ne bwengezaako okukiipinga ini aŋŋamba sirika mpulirize nange ne ŋŋamba kansirike omugenyi ayogere n'ayogera naye nina bye nawuliranga ne ŋŋamba yiye naye kakati tuli ku kiki kino naye nga nalyoka ne neesimbawo kugamba ono omulonzi wa wansi yamanyi oli wa NUP era gwe bawadde kaadi era yamulonda agendedde ku ideology oba oli awo bweba weeri gye bamutaddemu oba bukyayo oba whatever ebya NUP ate ono ye agamba pulezidenti w'eggwanga nti ddala n'okusinga Nameere naye eri n'okumusinga era naga nti n'ebikonge mu NRM era yamubuulira abantu nga 6 ebikonge mu NRM ne security tebyawagira she was very clear tebaawagira Nameere era tebaagala nga bonna byali Masaka tebamwagala tebajja nakolagana naye bo baawagira ye Nalubowa era president nambuuza nti kati konge ebyo lwaki tebaakuleeta ggwe mu kamyufu k'NRM n'ovuganyani Nameere n'omuwangula because at the end of the day process weeri omuntu waafuukira card holder oli yagenda mu kamyufu singa baakuleeta ne mukubo nga bwogaye nti ebikonge ebirina ne following mu bantu teyakoma okwo n'amugattirako n'aba security with clear names nti ono ne chairman we NRM ow'e Masaka the so called chairman abafere beeyo n'amugamba nti naye teyawaga Nameere yawagira ye kati kugamba olaba nti at the end of the day omuntu ono bambi owa wansi ye gwe bazanyira ku mutwe and for me that is why I came to contest nga tukoye politics oyo wabadde boddiira okubuzaabuza abantu atalina amakulu. I would even tell my voters nti ofunda n'omubi ng'azaala alima ng'ayaniriza n'abagenyi. I know you are no people or whatever or FDC n'aba DP bali bangi but you would rather deal with an NRM member alikiriya nti we NRM ate akubuulidde kiki ekimuleesa okukola yajjayo kye wa president kwolwo kakati bwe yatuukayo nze yali yandaga nti azze ayambibwe ku mabanja ge ave mu kintu kino ayogere ne reservation ze
engeri gye twalina sharp differences nti yayogere ne reservations nti kale nkivaamu but these are my reservations bino nvaamu naye siri mumativu ku kino kati nze nalowooza nti reservation ezagenda okugamba president oba byatali mumativu ku byo kyekyo kyenkugambye nti siri mumativu kukuba nti emirimu tegiriwo e Masaka bye nalowooza byagenda omugamba nagenda owulira reservation ezamugamba nti naye kakati abanene mu NRM ate bo tebaagala kukolagana ne Namere kakati ate nze ndiwo NRM kakati ate nze mpeereza n'okusinga Namere ne muganda naye mukulu oyina emyaka 62 mukyala Nalubowa ndi wa 35 by then gye nayina recently I made 36 in April because that was much ne mugamba nalitandise okuvuganya naawe mu kuweereza NRM nga sinnazaalibwa nalikoze buuma bibirayiza nga bazadde bange tebannabana kwewasa kubanga nina okuvuganya ne Nalubowa so kugamba onoolina muga kati ekyo tokireeta nnyo nti ate gwasinze okuweereza osinga ono eventually her request was nti president abantu bonna bakimanyi yamugamba ensi yonna ekimanyi nti ogenda kuwa Namere obwa minisita namuga ensi yonna eri mu mutwe gwange president yamubuuza nti ensi yonna eri mu mutwe gwange yabuuza nga obugambo butono ateekayo kamuuka namuga kale naye kale kirabika nti ogenda bumuwa ate era abusaana Nalubowa yennyini naga ate era abusaana kati gwe muwa obwa minisita nti ye Nalubowa bamuwa obw'emupi umane MP Masaka City kasita ffenna otegedde tuli NRM president namuga obuzibu bwennina e Masaka gye mwavudde gye bagabira obw'emupi sinze mbugaba ababugaba mubalese gye muvudde e Masaka sobola kiyingiramu so akikomentingako ate n'atamatidde ayina genda mu kooti ate nze ndi president siri mulamuzi so kati mwe mumanyi ebyo by'ebyobw'emupi sibiriimu secondly kugamba request ye ne yeetooloolera awo nti bamuwe ekifo ekyo bamuwe ne ssente oli n'amulaga nti wekitiibwa president n'amulaga nti ekifo si yakola ki si yakigaba naye nga neewuunya nnyo okuba nti omuntu asobola nze nali mmanyi reservation zigenda kuba ku bizibu by'abantu ate president alina ne statement yali interesting yamugamba kuba yagamba mu kalulu twalimu abakyala bana naye n'owa Nuupu gwe baali bamakaadi yali yakomawo because waliwoko ka resistance mu bawagizi ba Nuupu abamu nga baga nti kaadi eyo yalina kuba ya mukyala oli Sawuya era nga beewuunya na nnyo ate ono yagifunye atya kuba ekyamazima saagala nkulimbe ku ground Nalubowa teyali Nalubowa yali teyanoonya kalulu ndowooza nga akimanyi olwedde balina akabondo kaabwe diiru eyo eyaba NRM so-called abanene b'NRM and security naye kati ndowooza ye nga amanyi nti ali ku sure win era ye akakasa kaadi yagigula $2 million eya Nuupu yagamba president n'ababulooka babulooka nti nali simanyi nti ate ogigula nga temulimu n'ababulooka abakakasa boogiguzeeko ne babulooka n'abawa $1.8 million era ze $2.8 ez'ebbanja ezaali zimusuza atudde naye nga kaadi eyo bangi bagamba nti yalina kuba ya Sawuya kati Sawuya oli naye teyavaamu naye omukyala alina statement eri interesting yagamba president nti ye mu kalulu yali asinga kweraliikirira Sawuya kuba y'owa Nuupu era yamuga ate nze munnayo n'omuwala lwakuba nti antutte bubi ayogedde ebigambo bingi annumbye nnyo nti nze ne mugamba nno by'obufuzi nze I don't turn the other cheek tonkuba luyi ne nkuteerawo ettama eddala ekyo ne mukama wange akimanyi nagenda olanga muzeeyi ali mu kuseka ne muka ekyo negyondoopa akimanyi nze ndi fire for fire opposition mulinyirira buli muntu n'olwekyo wannumba gwe watandika mwanzi bakalulu nenerwana kate n'ogenda mu mawulire olagenda nakubbye naye nedda statement eno gye nkumalirayo eri interesting saagala ogirekeyo n'agamba president nti ye ne mu kalulu yali yeeraliikirira owa Nuupu omutuufu Sawuya okuwangula tiwaakiri yagamba nga kale waakiri Namere awangule oba oli owa DF naye si Sawuya owa Nuupu omuki kati ne president kwe kumuddamu kati engeri gye wali weeraliikirira owa Nuupu omutuufu obutawangula yakwata kifo ki nti yakwata kyakuna kati kasita ow'NRM ekibiina kyo Namere ye yawangula kati guma kyewali weeraliikirira kugamba chips basooka kulangirira nze kati buli wetutambulira
buli bannabyabufuzi abamu bwe batambulira mu politics oyo ow'obulimba ye confusion gy'olaba e Masaka. Ne baagala bakuumire abantu mu busungu, ne baagala basiga obukyayi mu bantu kubanga bo balina ddiiru ezaabwe eza commercial opposition. Mu ntalo nnyingi honorable ne mu kibiina kyo kyennyini obadde oyogera no ku ssentebe w'ekibiina kya NRM onaakola otya emirimu ngo abantu bali bwe si kutandikira mu ntalo kyekyandeeta najja mmanyi nti e Masaka NRM entuufu ng'oli alimu NRM kyaginoonyaamu kituufu naddala ababeeyita abakulembeze kyali kirudde nga tekiriiwo ate nemmanya kati ate nenfuna ne proof kyekyo opposition nali nanoonya dde obujulizi nga mbinoonya eyo mu bantu naye kati nafuna first hand information wakyerabirako kuba nze nnina n'ebyange bye neesigalizza Nalubowa bye yayogera nga tuli mu maaso ga pulezidenti omuntu yalibuuzizza Honorable Nameere bino bye mwayogerera mu maaso ga pulezidenti lwaki obireeta mbireeta kubanga tulwanyisa bulimba mbireeta kuba pulezidenti si yajja obbireeta si yajja okujja wano abagambi mbireeta kubanga nze ndaba nga buvunaanyizibwa bwange okujjayo obulimba nalaba omukyalo oyo Nalubowa juzi mu kusitula omusaalaba sort of mu kutambuza omusaalaba nga y'omu ku bakulembedde agalagala n'omusaalaba akutta omuzindala agamba gavumenti eno embi ennyesibye abaana okubamalawo ba political prison omanyi kati political prison ke kakaadi ke bazannyisa gavumenti eno embi nnyesibye ba political prisoner era tukusaba omusaalaba guno Yesu nga bwe wagusitula naye ogituwonye. I said this woman ayaga nti wa NRM kwagamba n'olaba nti bazannyira abantu ku mitwe bakunga abaana mwekalakasa abaana ne babasiba kwagamba otunuulira katemba nga mbutuufu generation yo ate abo abakadde bakaggwa ensonyi ng'oyo ate gye bateeka mu kabasa kati nga kiri gy'oli okuvaayo obulira abantu amazima nti si buli kyolaba nti bwe kiri. Okay. Do you think Masaka was missing an NRM MP? Masaka was missing an NRM MP who is genuine. Singa nawangula nga ndi NRM naye nga nange nzigiddemu obwo obuzannyo n'alibadde ate siri mutuufu naye najjira mu mazima ate najja nina clear message nziraale zange mu kalulu zaatuuka nga abantu bajja na kunyumirwa ng'endulu zibeera mulale nga lale za vibe bukedde pepa yaziwandiikako kirale ezisi vibe anti nagamba nga abantu nti ani awagira Bobi Wine yimirira wali wamunyagwa mukwano gwange mugati kwa bata naawe kakati tandiko buli omusaba akalulu ka pulezidenti wo kuraliyo olinaga nti ye awagira Bobi Wine kuba mudiribada bwekyali e Masaka olina awagira munyagwa nti kubanga ayinayo bajjajja abeekawempe kati nembaga ndowooza muwulira ensonga eziwagiza abantu mwagala mudiribada oba mwagala pulezidenti ategeera nti ensalosalo zikuumibwa ategeera security ategeera tutya abantu mu money economy abalonzi bennyini ne beesalirawo awo ngo enkata mmala gizingako kati n'ensumulula obwemupi nembabuulira tibano bonna abantu tindi wano abemupi nga bo sibayita naye nga mbabuulira buulizi nti bano bonna abantu babazanyira ku miki ku bwongo nenzija nembalaga chronologically politics w'e Masaka bwazze abeeramu abantu nga politics waabwe wa bujogoli naye nga bw'obuuza feasible delivery tewali nembagamba obudde bubayitako kino ekitundu tosobola kwawula kibuga na gavumenti ziizo trade order zijja ne mwekanga ziizo biki with time okuwangula ku e Masaka honorable tugambe nti yentandikwa ya NRM okweddiza Masaka NRM ey'abakozi ate nze abalonzi bange nabagambanga mulimu aba NRM abakozi abafere dead stock nze ndi commander 001 NRM new stock naye mulimu ne dead mu NRM. Yes, we have dead stock. Stock, yes. Nze abalonzi bange nabagambanga era nze sirina we nali nyimiridde e Masaka ne ngamba abantu tirondo omuntu kubanga we NRM nabagamba nga londo omukulembeze ayina obusobozi n'amagezi n'ensa n'amakulu okuweereza. Dead stock era ne President Museveni nabagamba nga mumuwa akalulu not because nti yakwatidde NRM kubanga yasobola nemba wane ne mizaani okakasiza ddala nti yasobola era yali yafuna obululu kasanvu ku luli ku luno yakomyewo afunye obululu emitwalo 2 President kikyoyita dead stock mu NRM. Dead stock be bantu nga ekibiina ky'NRM akirimu opportunistically ayagala kufuna kafaako
akakozesa okubba. Kati ffe tulina abantu abamu Masaka n'owulira nti omuntu yafuna ekifo ekimu mu NRM nga yali bbulooka wa mataka, naye babbulooka bano ababbi bagenda eyo mu byalo naddala family land ne basanga omuntu gwe mwaleka ewaka nti yakuuma ettaka, ne bamusayiningisa endagaano ku mpaka oba ne bakolagana ne chairman w'ekyalo oba ne bamuwaayo akasente ne bamusayiningisa ku mpaka nti abaguzizza, oba ne bamutrikinga ne babaako bwe bafuna signature ye n'ennangamuntu ye basobola okumugaa nti oba chairman amuyita, they use the chairman a lot, ate ba chairman oluusi n'eddata ne bafera omuntu. Kati gwe omulala wa famire bw'ojja nga resistinga bakupima nga muli b'amaanyimu nga badduka oba kupima nga muli banafu nga bagenda bakugulako criminal trespass. Era ogwo omusango ng'olwanyisizza okugugoba mu masaagala nakuwulira muntu atwaliddwa mu maaso ga mulamuzi criminal trespass, kuba ebiseera ebisinga baba omuntu oyo aba victim w'abaagala okubba ettaka. Kati oli ava mu ebyo n'agamba okwongera ku twanyi nzibe bulungi ettaka, kanfuuke chairman w'NRM, kanfuuke chairman wa kino, kanfuuke chairman w'omuluka, nga bazze kulya. You find illiterate omuntu talina wadde ebbaluwa ya P7 omuntu illiterate tekyali badde kibi kuba omuntu ayinza okuba si ye yayagala obutasoma naye ate obutasoma ate bw'obugattamu impunity kuba abantu obwannantagamba kuba abantu abatasoma gye bali abazimbye ne zi empire bannaggaga naye ng'ate babaamu obuntu bulamu. Naye kugamba n'osanga ng'omuntu NRM akozesa nkozese kunyigiza, era nakyo kyaleeta obunyiivu bungi. Kiri kyombuuza mwami Kunguti, naye obwo bwonna obusungu n'obunyiivu eri NRM bwo bwali bwava ku ki? Buva ku bino nga n'abennyini abali mu NRM bangi baagikozesanga kukola bikolobero ku bantu. Omuntu akutta omwana amurepinze bubi nnyo, oluusi amusiize n'obulwadde, ne wabaawo akabondo k'abantu bana. Chairman w'NRM simanya n'ab'omuluka ne bagenda ku poliisi, oyo w'NRM oyo muwagizi waffe nnyo, mumuleke agende. Famire ne batajjira bamuyaddaako obuntu. Kugamba impunity yali nnyingi oba obujoozi nga bukozesebwa abantu abeeyita ab'NRM. Nze nagendako n'omuntu omu ewa president juuzi, ate nze namutwala mu November awo, chairman w'NRM n'agamba president, nze nasaba president ndudde nga tugaba emmwanyi ne president, era naye yakyogera tinameera oyo yanyambye nnyo muki mugabe emmwanyi biki following PDM. Kati kabeere PDM nga sinagenda nakyammwanyi ngwasanganga ng'ate chairman w'NRM ow'okumuluka alina okutuyamba kuba ekyateesa chairman w'NRM ow'okumuluka ku komiti ya PDM kwe kutuyamba kubanga eyo gavumenti eyo programu ya gavumenti. Kati ng'alina kuyamba gavumenti NRM okulaba nti PDM oyo atambula bulungi ku muluka. Ate wawuliranga nga ye yeekobaana ne parish chief omuntu alina ofuna akakadde bamutemeko 5 yaleeta abatalina kuba beneficiary, omuntu atali mu bali abanaku yakwata ab'omu nju ye ate n'abateekamu ne bawa bantu be. Kati bw'ovaayo n'oyogera ku byo nga bw'oyogera mazima abo abaliwo ab'NRM abeefudde nti be bategerera abalala kabondo bwe kati be bakulwana. Naye ate ono omuntu wa wansi aba alabira ddala omununuzi wuuyo. Era nze nawangulira ku muntu wa wansi oli omusuuzi wa Kalulu. Webale Honorable Justin Namere bannange abatulaba kati kankuweyo ka example akalala nga tonnagenda mu kuwummula. Omuntu yagenda nga nze nina neyakyega president, nze nasaba emmwanyi, oli n'alimba president nti ayina emmwanyi. Nze nga bwe ndi open ne mmuchallengingira mu maaso ga president nga ye naye gundi oyina emmwanyi nga suuliranga ko nti oyina beedi y'emmwanyi n'alemerako nti alina ki emmwanyi. Bwe twatuuka e Masaka mwanyi nno mpitirivu president yali awadde Masaka emmwanyi emitwalo 4 nga ye alina okugaba emitwalo 2 agigabira structure ye NRM, nze nina okugaba emitwalo 2 njigaba mu bawanayinki bonna oba wanopa oba waaki, era nze ebyange mbigaba tebiriimu kusosola. Naye ye yasaba president alina emmwanyi z'ekisozi era kati ennaku zino zengaba gye tuzijja n'emmotoka yazisasula n'abatisi na buli kimu. Naye oli yakozesa akakisaako n'amusaba n'amugamba nti president nti ye alina emmwanyi ze mu bbeedi zitudde tewali azitwala, amuweka chance. Kale ezo zokka mitwalo 4 zazisupplying. Kati waliwo n'abawala abalala be nali ntutte, young lady my young sister Nowa Alebtong, Dr. Lakisa ngamba tutte muzeeyi abantuma. Naye ono ye namuttako bugasinga chairman nti jangu nawe muzeeyi yakutegeera. First day okuinteractinga n'omuntu era n'alimbirawo nti yayina emmwanyi. Tutuuka e Masaka omanyi bwe yaŋŋamba nti abana abalonzi baagala ssente osinga emmwanyi. Kye tuwulira nti kye tugenda okukola
tugenda kufunayo ku bachairman ababitegeera amangu tukole lisiti ez'empewo tugende basasule abantu bawesente gubawe buwisente naye nga takimanyi nti ndi mugezi ekimala okumanya nti bayinza nozimusasula wajjukira baba basasula ye bayinza bw'oba zimusasula n'adduka bwe kiriikinga Adamu Kkungu n'omulabi atulaba anaawulira atya nti Nameere lawyer by profession abadde senior presidential advisor kubanga ne wenaga nti oli chairman eyambuzaabuza chairman atalina na bbaluwa ya P7 ye yakubuzaabuza kati ebyo bye bibadde bireeta obukyayi mu bantu bagenda ne bagamba abantu emmwanyi zijja ne babawandiisa zilisiti ez'empewo Masaka abaddemu ebintu ebiri so dati beekubaana ne batunda ettaka lya gavumenti gundi honorable minister Frank tumwebaze Kajiiji yakkiriza nasaba ekyankwanzi ebimu ku bye nalobinga nti tractor mechanized center ebeere Masaka as a must bajagala kuyiika 2 nagulubye okufuna yiika 2 ez'ettaka lya gavumenti mu Masaka neze nafunyeeko waliwo era akapapajjo ke babba tuli mu kulwana bakazzeeko ziwere bagireete babba ebintu bya naye nga byonna nkubuulira bikolebwa a mafia group in NUP and a mafia group in NRM katunye ku mazzi bwe tujja tukwate ku nsonga yenguze eno ndo bujayogera ku kibuuzo kyange kinti onaamalako ebiremye banno ne president Biden mu bbanga lino lino kulwanyisa enguze gwe okyeyimbyemu onaamalako nakyo ebintu byonna bibaako entandikwa atulaba katujje tutandikira awo tovaawo ya Museveni NRM sitooko empya eyajjajja ng'era bwe bakimanyi nti tuli bazzukulu baaki bajjajja ate osobola okuba omuzzukulu n'omutabani bali batabani n'abawalabe kati ffe tuli bazzukulu bajjajja sitooka empya wabula mu sitooka empya bw'oba omanyi oli mubbi tosobola kubeeramu kubanga yo y'abantu abeekunga era abawa obweyamu nti tusobolera ddala okubeera accountable tusobolera ddala okubeera ab'obuvunaanyizibwa ne tutaleka babbi kugenda bwe batyo eggwanga ne likyukako aligigi eyafuluma luli eyalaga tufiirwa trillion 10 buli mwaka okyogera nekinsinduukiriza n'emmeeme ekya trillion 10 kibi nnyo kubanga bwebanga industrialization budget yene eyayise mu industry oba kyewaliisa industrialization okuyambako abakuba emmwanyi okuyambako abakuba cotton gold refinery ebyonna byonna etwala trillion 2 industry kumbe mwali gavumenti Uganda bonna batalina mirimu gye baali badde n'essuubi okufuna emirimu wagenda trillion meka kyokka ate ababbi obubbi batwala 10 nannyini mufu yakwata wakola ki oba ekizibu ky'obubbi kiri mu gavumenti nga ya NRM era abakulembeze mu NRM be balina okuvaayo balwane bagoberere processes balabe nti bannange okubba bintu by'okufulumya mugenda kukola ki ono Nameere ekyalema mwami Museveni ne babadde nabo mu gavumenti ebbanga lino lyonna President Museveni talemwanga konguzi President Museveni kankibabuulire bannayuganda olwaleero talemwangako okulwanyisa nguzi President Museveni bwonye akoze buli kisoboka kulwanyisa enguzi nze nkugulidde Katemba abadde Masaka obukyafu ku bano bubbi tunda kino tunda kiri ne kati wakyali ayinza nakuvevenga kigambo yadde jjenje okekema nti batunda kintu kya gavumenti e Masaka with Nameere available kwanga bamanyi there is a revolutionary guard. You were the revolutionary guard. Yes, wali tokyayinza kuwulira muntu agoba muntu ku ttaka e Masaka bakulabulirawo ti naye kyogenderedde okimanyi Nameere akuwulire nti owadde abantu ekipapula bave ku ttaka abaawa ogenda kubba ttaka ogenda kubba parish modo mulago ye Masaka tekolanga ku balaza bukyanga ebaawo ndooza balaza zasembuko edde nnyo ndooza nga muzeeyi bya kyali LC5 bakakola balaza 2 okuva lwe nava ekyankwanzi mulago ye Masaka buli omu kugamba mulaba it just takes brave people okugamba nti ekimala kikola it's not opposition within wabula ogwo gwe mulimu actually gwe mulimu gwa bamemba ba parliament oversight bamemba ba parliament nga bakedde ku maki buli omu n'agoberera ssente ezifulumya buli omu n'amanya nti yasabye supplementary budget yagikozeemu buli omu n'akola oversight ku bitongole bya gavumenti ebyenjawulo n'obuweereza ne bwe tutakola kirala kyonna James yagamba mmwe ne bwe mukola kimu kulwanyisa nguzi temwetumiikiriza nnyo bingi bamemba ba parliament ne bwe mukola ekintu eki
eggwanga lisobola okukyuka mu katikitiki nga buli omuntu ate Uganda nga yakyuse nnyo. Ababba ssente z'omusolo bali bweru wa gavumenti? Bali mu gavumenti. Bali mu gavumenti. Beekobana n'abamu abali wabweru wa gavumenti. Togenda. Ate okulagira ddala nti President Museveni akoze buli kimu olwanyisa enguzi naye ekizibu ky'eggwanga lino stewardship. Stewardship kwe kubulwa ani alambika. Ani alambika. Nze nkugambye Masaka waaligaye nti abantu kale banyiivu babadde balonda opposition kakati baakizuulidde ku Nameere nti alina mu opposition wali yababbi. Bakitegeredde ddala ewaffe era tokyalina kati gw'owuddisa. Era Masaka kati fu akalulu kaffe kajja kufuuka ka individual merit. Balonda muntu. Si kibiina. Abewaffe bakirozaako mukwano eyo tobatwalayo. Ewaffe wabeera ebibiina ebikyuka buli kadde. Tulina n'abakakyusa ebibiina emirundi emeka. Ebyo kati baabi ate ku Nameere baabuuse nnyo. Kakati nkugira President Museveni okumanya akoze buli kisoboka naye bannayuganda ng'abantu. They fancy safety. Ogambye n'ababbi mu gavumenti mwebali. Omukyala Honorable Agnes Nandutu yabanga ku NTV ng'akola pulogulaamu abalabi n'akatuuyo ne katuyiika ku nguzi n'agoberera baminisita ababbi era ffenna bwe baateeka Nandutu ku bwa minisita ne tugamba otyo kaba tukolereko kati kugamba tufunyeyo kuba n'akola ebintu butuufu kyatukuba enkyuku nga mu myaka egitawera yadde 3 egijjudde Nandutu y'omu ku babbi. Bannayuganda mwagala ensi yammwe ekibasumbuwa kiri eki era nammwe abamu abaleekana just opportunity ebba yeekoze eki yeekubuzi mwagala ensi yammwe ebyaddala beera ate abantu nze kati omanye ekya inspiring okuyingira ebyobufuzi bantu ba mirundi 3 asooka General Yoweri Kaguta Museveni president nga nkwasa ennaku emyaka 4 gye mumubalira sooka okwata emyaka 2 mwegi gy'ogitooleko kubanga yafuna eggwanga lino nga buli kimu kyafa nga buli every hill in Kampala buli lusozi mulimu omuyeekera nga buli ddwaliro tewali buli investor yadduka abayindi amini yagoba imeji y'eggwanga neefa amawanga tribalism ng'eringa ekizibu obusosoze mu bakazi abakazi balinga byonziira omanyi okuzimba ekintu n'osooka n'ova ku siriimu n'odda ku kutereeza kino n'odda ku security n'odda ku woman empowerment sooka omuwa emyaka 2 mwegi nga tujja kutereeza butereeza asigaza 15 kakati bw'obanga amubalira ennyo ng'obadde so strict omusaasizi muwa 3 ag'okutereeza kati bw'oba so strict mubalira emyaka 10 gy'ogamba nti kati awo eggwanga kale lyali litereddeko yaddeko kati awo president kati ng'onaawe oteekwa asatu egyasooka gyakuzigibale naye gibalire togibalira ku standard ya ggwanga ddala okusingira ddala gyajingira ku myaka 10 egiyisa oyo omulala yakufiring kakati nze namusaasira nnyo ne ŋŋamba omuntu luyalenga obwa pulezidenti bwo bwava ku bbeeya minimum n'ozimba mpaka naye ng'okyaliko ababbi nga bano oba olina ennaku ne ŋŋamba omuntu ono nedda katubeere mu politics tumuyambeko nze naalibadde mu mateeka gange nze nasoma mu mateeka ate nasoma bulungi ne balooya mikwano gyabwe nga simanyi lwaki towejjira mu mateeka ago ekyokubiri amagye twali ekyankwanzi twagenda ku shooting range twakola shooting ranges abantu groups zanjawulo ba civilian veterani ba MP be baali ba trainings abamagye bano abasooka eventually SFCA yasembayo okwegezaamu kwa president yali yamaze dda yasooka abantu bakubiranga target 10 nga bakozesa essaawa nnamba ng'abamu bigana ne baga kale mwebale kugezaako muveeyo SFC yakuba target 28 mu butikiti 13 ne video njirina ku ssimu yange kuno. Wow. SFC yakuba target 28 ku target ku mutima in 13 seconds nalaba highly trained ate ng'olwo batuwaddeko just kasampa abasangiddwawo kati nensaasira omwana bw'ati agenze n'afuna training e Isirayiri n'afuna training e Russia they are highly trained nga bazze kuuma ggwanga lirimu gabbi abantu ab'okusatu abakyasinze okunkwasa ennaku n'empulira nga njala nakkaaba maziga ye muntu ali mu gavumenti bambi nga ye akola kituufu ali genuine ali they are there some are in opposition abamu b'opposition abalala beenaali obasanga yeeyo omuntu akeera bukeezi bambi
n'agenda ku mulimu ssaawa 12 zimusangawo buli muntu amwaniriza bulungi akola ebituufu walaba omuwala mu URA ne baleeta enguzi bayisawo $1 million 10 ez'ekibbi n'agaana n'akola mwoyo gwa ggwanga kati kugaba bambi abantu bato bankwasa ennaku bamuna lebo Moses Byalwanga aludde mu mobilization yasomesa patriotism omusajja watu abadde n'akamotoka nga kakadiwa jojuzi lwe bamuwa emmotoka empya ya State House gye bali eyo they live in simple homes simple lives abantu bali eyo bapali nolaba clerk to parliament Honorable Adolfo omusajja ali scandal free akeera saawa emwe musanga mu office bali awo bambi tebalina musango naye nga bonna baba bandolingira mu gavumenti ey'aba government kati those three categories of people nze be bansikiriza ne ngamba kangende mu kati ero doyogerako ey'ababbi kinaaba kyangu okugirwanyisa kigenda kuba kyangu lwa nsonga kuluna abantu bangi bakooyo twali ekyankwanze eyo mukyala Luse Nakyobe mukyala musirise naawe omumanyi omukyala yasituka yavaamu omwasi kubabbi omukazi yayogera ebigambo terina muntu ya presentinga nga mukyala oli omukyala yafuna standing ovation ne president yagamba ndowooza ababbi mulaba kye muliko abantu babeereeyo nga baasirikira obusungu omukyala na breaking down cartels syndicates twakikubako akalulu kyankwanzi it is now a resolution tugenda kulwanyisa enguzi naddala nga tuyita mu oversight sente zino ezifulumye buli lwotagoberera kiweddeyo kitya obuzibu bwe buva syndicate ya musooke mutuwe sente tuyise eno budget ebyo bo bakaba naffe tugenda kufaakagana president mwe mwali Kyankwanzi Honorable yagamba ku kya parliament nakati saagala and these are his words yes saaga kuddamu kuwulira kintu kyonna kitibwa nguzi parliament ate omanyi lwaki ffe bakalabalaba abasembayo mu ggwanga kubanga kaabe auditor lino ate ffe tumu auditinga kubanga kaabeera ani ate ffe atufeesinga nga parliament kati bannaye nammwe bakalabalaba abasembayo bwe muba ababbi olutukole ekira president yagamba kino yagamba wakati mu kuŋŋamba mu kunteeka kunninga muzeeyi okola buli kisoboka enguzi eggweewo yagamba seddamu okulaba omuntu yenna nga nsibye omubbi obanga kooti zisibye ababbi ajja simanya kano kabondo ka Buganda kokasi simanya abanyankole kweterana simanya kigezi biki simanya bano West Nile kokasi tuze kubambi omuntu waffe musonyiwe musayi omuntu oyo yakolera nnyo NRM ate simanya yalwana mu nsiko yagambye byo tayagala ku ekyo kyotwa abantu bakuba endulu ne bagamba muzeeyi kogobye abeegayiririra ababbi nasanyuka nnyo nti omu ku baalwana General Ashande yagamba naye baba batutenze General Ashande siwulire yeetonda mundeke bantwale bwe mbanzibye mundeke beere example nengamba okay n'abalwana musiko kubanga luli badde bakosa nnyo gundi yalwana bwe babanga nabo bakati batandise okyogera open nti ne bwe banaatwala nze temujja awo tutandise okubeera we must start somewhere Adamu temuggwamu maanyi thank you but Honorable Namere I want to assume nti abbi si bantu batono are you not afraid okulinnya ku mitwe gy'abanene and what they can do anti kakati totidde kye basobola kukola kye basobola okukola oba oli awo era batemu baki bakola ebintu ebikyamu batega obutego basobola okukola batya byonna obirowoozaako nga bisoboka naye ate olowooza ku ggwanga gye linaakoma ng'enguzi eyo tevuddeewo ng'olaba ne woona abasiriikirira you on borrowed time gundi obukyayi buli mu bantu ennaku eri mu bantu abantu bagenda mu malwaliro nga teri ddagala omwana n'agenda ku UPE ekyamazima nga mu famire omwana oyo yasoose okusoma omuzadde ne bamusaba $7,000 tagirina ate yagezaako bamuwe parish modo baagi mu mabazi w'abagagga you can't deal like that ne bwe tunagamba nti munnange Adamu ffe tudde eno bbali tetuyingirira bamafiya it is okay bw'oba kale otidde obusagwa bw'abamafiya kati weerinde obusagwa bwa population kubanga ye enguzi nga tevuddeewo saagala obeemu na kulonzalonza gye kinaggwera gye kinaayiikira lwaki wawakanya ebyali byanjuddwa aba National Planning Authority aba National Planning Authority bayanjula ebintu bambi bagezaako ng'era obiraba biri research based biki ba economist tebisobola kukola okuggyako nga ne baga nti okusinziira ku bintu bye banjudde mu tenfold strategy Uganda ejja kuba nga Dubai mu myaka 15 era bambi ababakubira engalo bo ne bazikuba
ninda okunyonyola kuwedde ne batusiibula nga sibuliddemu kintu neki kikwatagana na kulwanyisa nguzi amaanyi ganzigwamu nga tesibuliddemu Uganda efuuke nga Dubai mu myaka emeka 15 NBS emazeewo emeka tuluddewo olana NBS erimu 2 Uganda efuuke nga Dubai mu myaka emeka 15 nasituka ne ngamba mbabuulire twebuulire ku mazima ak'olumu tuleke kwerinda kubambi ku lw'obulungi bwa bannayuganda be twaleseeyo abamanyi nti ababaka baabwe gavumenti yaabwe etudde kyankwanza ebateeseza mbadde nsaba twebuulire ku mazima tosobola Uganda tayinza kufuuka nga Dubai kunguze eno eri e Uganda nembagamba ekyo kyekitasobokerako ddala n'omwana omuto ageegenya okwogera so okugamba tekyo tekisooka kulwanyisa bubbi na bulyaka tubekutwogere ku bino nembaga Dubai enguzi musango gwa Nagoma wano be baana baliwo nembagamba nedda bw'oba tolina strategy ya kulwanyisa nguzi institutional corruption abantu omanyi abantu okukola institutional corruption nga kumpi tosobola na gitrace nga ne bagabana biliyoni ne biliyoni za sente omubaka alina okuyisa budget ne bamuwa buwumbi simanya bumeka n'oli ow'okufinance alina okuzifulumya then noono gye ziraga n'obabuuza oluvannyuma lw'okuzimba apartment 5 naye ng'ate obusungu buli mu bantu then what kigenda kulya kuba buli wa mukyala asabiriza gwe buli omu talina amuyamba obusungu bugenda kudda families are breaking abantu basinga mother bangi kuba abasajja be Uganda bampisa mbi nedda obwavu buli mu kuba buli institution ku ttaka wagenze wano n'olaba sovereignty bill abantu tebaagala eyite abamu baadde tebaagala eyite kubanga nabo gye babbira waka NG ajja wano n'agamba ngenda kusomesa abawala okwambala paadi simanya menstrual hygiene biki gwanga ddamba ne bamubalira biliyoni 10 n'agenda e Bulindo n'agula ekyalo kiramba ettaka lyekanama dda tokyayina kati muntu wa bulijjo wagamba nti bambi this is a simple honest man bulungi nnyo ate kati wali bwenegi obwameruka e Masaka bwenegi simanyi onaze kusomesa baana kuyimba onaze kusomesa baana mupiira n'ogamba naye banna rejection opposition yataddewo anti ngola bagitaddemu akasente nagamba opposition yawana erimu abatuufu ne badiira yawula opposition entuufu eya Ssemujunganda abadde akeera mu office ojja ku opposition gye bafandinga emimu emipangise emimwa oli bamuga nti kakati omanyi nti mu kudraftinga biiru eyo eyaleetamu kali kalayini akabadde katabudde abannayuganda nti bw'ofulumako leero ne bw'oba ogenze wali Nairobi oba ofuuse foreigner omuntu eyaleeta akantu ako ne kakyankalanya abantu mu drafting ate MP w'opposition omuntu eyaleeta ekintu ekyo mu drafting nga badraftinga biiru MP w'opposition yali part of those who drafted kasita oba ku committee wali mu committee eyakireeta MP w'opposition ye bamusasula nembaga nti okuba biiru teekamu ekinakyankalanya abantu ekinaabeesittaza oli n'ateekamu naye eyo biiru yakoze bulungi nnyo nammwe mukimanyi nti abantu b'NGO babadde si bonna naye abamu babadde babbira ddala ssente nina omukyala gwe nalabye yabadde asinga okuyomba alina supermarket 16 ne supermarket esinga obunene waffe Masaka mu kibuga yiye obifuna omaze kufuuka bwa NGO mukimanyi bulungi kati ate kankubulire mu abasuubuzi musanyukire nnyo eyo biiru nze nina omuntu gwe mmanyi omanyi nina banka gye nakoze just tuli mu approvals banka y'abayiribi just tukiyita bwe kityo naye nga sente tuzitereka in banks naye nga tukozesa bu offices ku miruka abayiribi ne beewola sente emyaka 2 nga tebataddeemu magoba naye bwe nagenda mu bawalabu okutunda gundi eyo abawalabu baŋŋamba nti tuwagala kusisinkana President Museveni essente ze tuweereza Uganda nga tuta mu bakulembeze b'obusiraamu abingi tozimanyi bungi naye tetulaba kivaayo waliwo omuntu mu kusiiba kuno abasajja bamuwa emiliyoni za ttani z'entende dates 2 ajje just agabira abasiraamu yazikuba katale
yatunda ntunde okompintinga n'owo kikuubo ate bambi ye yasasudde omusolo oli n'aleeta wano tannetani za bulangiti mbu zakuwa banaku ate n'azitunda akompitinga n'ono asasula omusolo bannange ebbiiru eyo erimu ebintu bingi bye batayagala babuulira mazima nedda muleke Amerika eyina amateeka 9 agefaanaganyiriza bbiiru muleke tukuume sovereignty y'eggwanga obwetwaze bw'eggwanga akadde katuweddeko ekyo nakyo tulikyogerako olulala nsaba obansiibulire tumalirize bannange bannayuganda abalungi ekiriwo nti buli kisanja oba buli all times birina ebyayo katugambe nti ffe mu kisanja kino tukkiriza nti ba MP abato naddala abapya tusobola okuteekawo enjawulo mu nsaasanya ya ssente w'omusolo mu nnondoola omanyi ekimu ne kubita ng'ogyeko ababbi naawe atafaayo naawe wennyini atafaayo you can be corrupt by commission or omission kati naawe atalondoola ateefiirayo oba bazibbye ate naawe oba oyonoonya kuba osasulwa oli member wa parliament osasulwa okufaayo n'olwekyo ffe tusazeewo nti ekisanja kino bannayuganda balabeko ku njawulo nkimanyi abamu mwaggwamu amaanyi abamu mulaba tebikyasobokera ddala poyinti zange nga Nameere Justine mukyala Nsubuga mamito wa Papito teziri ku kibiina ky'NRM ziri patriotic ziri ku ggwanga n'olwekyo mutambulire wamu nange mutuwagire nnyo buli omu ali mu gavumenti ng'okola ekituufu toggwamu maanyi era genda mu maaso ombaka omulonde ow'ekibuga Masaka bannange enjo zaayo za president bannange enjo zaayo za president w'eggwanga kukuwangula akalulu n'okuba nti alayira wiiki ejja tumuyozaayoza era tusaba ensonga ezo bw'omu ku b'ensonga obwa minisita ng'oli bwe yakugamba because nti mwali nalubo wa president kati onogenda muwa kituufu gw'omukwabo kikyowulira ebya minisita President Museveni yabigaba era yamanyi kwasinziira kyempulira kiri kimu njagala Masaka City kukyuka obukyayi bukendera omubaka Nameere bw'ati bwakoze olunaku olwo tweyanziza kadde k'otuwadde tukukezezza nnyo but at least weebale kufiisa kadde okujja okugirako eri bannayuganda Ssaabasajja Kabaka naye bambi awangale maaso mogi nkozi ne Karen Naige producer program eno ne tiimu zonna ku kamera ne mu byuma tuddamu lunaku